Ebya Chosen Becky tebinnagwa bakyagenda mu maaso n'okuba nti nate bamutabukira. Nsonga ki? Nsonga za kuba nti tanneewummuzaako bukya yamala okuzaala. Kakati Senga acid avuddeyo wabula takambuwadde naye amubuuliridde ng'omuzadde n'abaako byamugamba era n'amusaba nti yeetaaga okuba nti awummula. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. My sister Chosen Becky Muchala Ssekajja Omubwat. How are you, my love? Yenze Senga acid sister omukulu. Eyasanyuka nnyo nga mwami Ssekajja akukubye embaga kadaali. Era nekugamba mbuno congratulations mukwano kulika baby. Nekuyita nekugamba mukwano sembera. Nekugamba munange nze nga sister omukulu nti munange nga wegadde nnyo nga wakazaala nti munange Beeka omukyala mbozaala. There is a reason why bakusindika ewaka bakutuuze mu kyogero kubanga babeera mbaagala oddewo weegatte booti weewumbewumbeko naye gw'olwavudde muleeba n'otukolera challenge n'owanika amagulu omusajja n'akuwanika ng'oyagala simanyi obeera oyagala twakasanga bw'okyali fiiti naye mukwano Beeka ekisooka okwegaala okwo kwegaala kiraga mbu nno toyinaayo wadde wuzi n'emu kuba ffe abaazaalako wuzi tugimanyi nga bweruma. Beeka neŋŋamba bw'obeera nga tolinaayo wadde wuzi kitegeeza already eyo kanaalu yeeyo nnene ngazi bulungi ekimala bw'onoogiteekako okugigaala nga yaakavaamu omutwe mulamba n'ebibegabega Becky ogenda kutuuka ng'onyampira mu kasolo ng'onyampulukuka ate otukaabire ate tudde mu kunoonya eddagala. Munnange Beeka omukyala bw'oba ozadde olina n'okwambala engoye nga mpanvu n'okugumira muli kubanga obeera olina okuzza ebbugumu olina okweza bujja. Bino tebyagenda bikugamba kuba bafaani bo bajja kwagala okugamba Becky ju munnange kulika baby mwami Ssekajja tumwagala nnyo tubadde tukusaba teweegaala nga waakava muleeba nga n'ekizadde kikyatonya Beeka okyatonya ekizadde lwaki oba weegala omusajja n'akuwanika n'akola ati Beeka lumu ojja kuvaayo nabaana egwe wali Beeka lumu ojja nkuvaayo wano paadi egwe ekizadde kigwe wali ng'ekya Fibi tutandika ate okudisikasinga infamasi tubadde tusaba ffe bafaani bo ne basisita bo mukwano sooka okakkane you have all the time in the world otukakasa notukolera zi challenge. We love you, I love you, kulika baby mukama akumbeera omukisa. Subscribinga, likinga, leka obaka bwawo mu comment section. Bwe tweyongerayo twagala tubeere nga tetukutwalako ewa full figure wuno basisinkanye ne Odongoto. Jukira nti olunaku lw'eggulo twakwadde amawulire nga full figure atabuse nga atabukidde ani nga atabukidde Odongoto. Naye kati munnange baabo buli omu asonyiye munne era balidde n'ekyemisana bonna zizo zihaga ne bazeewa kwegamba kale buli omu bw'ati ate bw'asonyiye munne. Okitegera naye kibadde mu comment section kaneme kugendayo kaneme kugendayo naye nga munnange olusisinkana lwabwe weluto ate welubadde. Katweyongerayo mukwano tugenzeeko ludawa tugenzeeko ewa Spice Diana. Senga acid wuno avuddeyo n'abaako byayogera ku Spice Diana. Mbwono munnange baali beeyagala ne Moses naye atugambye nti agenda kwongera okuganoonyereza alabe oba bano bakyeyagala oba nedda. Mbw ate yandibanga omwami ono ye yabaleetera n'okuba nti baawukana ne manager Roger. Spice nga mwagala by the way. I love that girl. Spice mwagala. I love her. Hi Spice, big up to you. Spice by the mwagala. No mwagala ko bayagala bawa muntu omula. Mbobani. Musajja wa Spice najja ne mwogerako nga bali mulaavu. Baba Spice Moses bwabanga akyali naye. It's been a minute. Omanyi soko olindeko Moses. Omanyi nze when I pick interest mu muntu. Mwogerako. Then when chiwumuza. So I'll double check. Obanga akyali nani? Ne Moses. Naye Moses okubeera ne Spice samwogerako bubi. Namwogerako birungi. Nagamba omwami mufumbo, which was not a lie. Omwami mufumbo naye Moses musajja musiramu
ne Spice naye mukyala musiraamu eddiini yaabwe ekikkiriza naye omwami yali mwami we yagenda ne wajjajja wa Spice n'akyala era ddala The Spice, congratulations. lwakuba omusajja alina effuga bbi musajja basiraamu beera Amukiriza kuyimba Spice naye. Amukiriza okuyimba naye nga mufuga oyo omusajja agenda kubeera yamwawula ne manager Ronji. Wamma bayawukana. I felt bad. I felt bad. I felt bad Spice okwawukana ne manager Roger because personally I experienced manager Roger bajja wane e Canada Spice nga so performing nga muntu w'abantu that was not good but I really thought maybe once but tetumanyi biri deep but ate mulowooza Teddy Bujingo kwossa ne Judith babiri tebabayisizaamu eggaali ani abayisizaamu eggaali Model Music bibino bannange ebyakatonda bizibu ebyakatonda byewuunyisa byewuunyisa bannange mutegedde naye abantu abasiba yezu basiba basaba bafuna ebizibu biyitirivu lanchawa yewuyo night player yewuyo obufumbo bubalema basibyangu Teddy Bujingo eyasibanga mu Baluumi ne Bibiri ya buli lunaku omwami ali ludda wani amuyina olwaleero bwe kibanga obutukuvu bwe buyisaawo Teddy omwami aluwa Judith babiri yayimba ennyimba za Yesu zonna nazimalayo mu kukoowola Yesu n'ayimba n'amalayo ennyimba zonna siritya omusaayi gwa Yesu gumala tegulira buyindika ekibuga bannange ye mukama omwami yasooka niwo aliwa Saalongo wokubiri aluwa Pastor Manjire yagenda mu ggulu ne bakola embaga mu America ne Saalongo omwami aluwa Katonda mugende kitono nze nakoowa bannange twasaba ne tusiiba tetulina kye twafuna twasula ku nsozi ne musula mu Prayer Mountain n'olyoka ogwoga amaaso ga Katonda Prayer Mountain mukamanzi ono ku lusozi twajjayo yadde ekirabo mu Prayer Mountain Alvin Kayanja wuuna avuddeyo n'abeera ng'ate munnanga ayatulira ab'opposition abagambye nti bulijjo mugamba nti omusajja yababba akalulu naye mwenna mwabaddewo nga balonda ne sipiika ng'ate waali atuddeawo teyavuddewo nako lwaki entebe gye mugamba nti nno yawamba entebe yammwe temugimuggyako ba temwagimuggyeko mbu tewali nawa opposition yenayina yataddewo mbeera oyo naye Alvin Kayanja katumukuwe abeere ng'ate abyemalirayo bw'akyazannya ne Pulezidenti Museveni njagala obuuze Honorable Zaake ki ekyamugye ku front seat we yabadde atudde n'adda mu babaakabeegi mu kaseera nga balonda sipiika wa paliyamenti ey'e12 obukkakkamu Honorable Zaake bwe yayolesezza teri munnayuganda yabadde abumusuubiramu abangi ne tulowooza oba waliwo endagaano ey'emirembe eyakolebwa omusajja gwe mubanja ebyammwe eyababbako Victoria yammwe n'abawo obudde okuva ku ssaawa 4 paka 12 ng'ali wali muli wali ne mulemwa wadde okuteekawo embeera mu kaseera nga mulina abasibe bayitirivu be baasiba ku lwammwe olw'ebyobufuzi bali mu kkomera ne mulema wadde okuteekawo embeera eya justice Honorable Zaake kye yakoze kyakuva mu katebe we yabadde atudde ku layini esooka n'adda emabega n'adda ku ssimu ye mu kaseera nga bannayuganda ne bannankyuka bamulinamu essuubi ery'okuteekawo embeera eya resistance nti kale entebe ne Victoria yaffe wagitwala naye kino ekya sipiika tuvunvubidde omusajja yababbako entebe yazze nayo n'atuula okuva ku ssaawa 4 paka 12 Zaake kye yakoze kyakukyusa ntebe obukkakkamu n'obuwombeefu bwe yolesezza
mu maaso ga president tetubulabangako era tewali yabadde abumusuubiramu. Fene tutuuka n'okulowooza nti waliwo endagaano ey'emirembe eyakolebwa. Omusajja bulijjo mumunoonya okumusuuza ebyammwe yabadde mu maaso gammwe. Njagala ombuulire mubaka ki eyataddewo embeera. Era kyekyakyusirisizza Zaako ekifo n'ava mu maaso n'adda emabega n'adda ku ssimu ye. Ekyo kye bamubuuza gwe akyateeka amampaati ku Pulezidenti Museveni n'akyamuleetako omuliro. Eyo y'ekizampo gye nkuwadde. Bw'etaba ndagaano alina kye yalaba ku mukulu ono n'ati. Era omuvubuka ali eyo akyali ku bannabyabufuzi nga kw'osibidde enkala. Genda olime. Genda olime. Omusajja entebe yammwe yazze nayo, ekkololo yabadde nayo, naye mwennyini nga waali. Bulijjo gwe mugamba nti yasiba abaana bammwe yabaddewo. Njagala ombuulire omubaka eyataddewo embeera. Bwe baavudde nga wali mu katebe ne bagenda mu kantini ne balya emmere ne badda. Ng'omukulu ali wali yetavaawo. Mwe mukyazannya ne Yoweri Kaguta Museveni tibwahabulwa. Kiriza tubeere nga tugendako ewa Nobert Mao wuno era akyagenda mu maaso n'okuba nti alumba yabadde speaker Anita Among. Ekizimbe kyoteekwa okumaliriza ekya palamenti kikulemye naye ebizimbe byo bidduka buddusi. Ffe abamu tusobodde okumaliriza ebizimbe mu myaka 4. Eno kati emyaka gisukka mu 10. Ebimu siyinza kubyogera kubanga nina kubawa buvunaanyizibwa kubanga empapula ezisinga zibeera ku Ministry ya Justice. Oba olina by'olina okukyusa kwegamba ekizimbe we kibanga kijja kutwala biliyoni 5 bwe n'osalawo nti newankubadde nga bidi yali ya biliyoni 5 twongereko biliyoni endala 10 nga tonnakikola empapula zirina okugenda mu Ministry ya Justice mu ofiisi ya Solicitor General. Naye tulina okubeera bavunaanyizibwa. Naye kati nze nabagamba nti palamenti efuuse crime scene ne museka. Ekyo nakibagamba kuba mwebuuza nti lwaki alangiridde nti tadda 231 ne bagamba nti ngadda atya alina kudduka crime scene. Bakusange bakukwate. Ye Deputy Speaker Thomas Tayebwa avuddeyo n'alaga okwemulugunya kwe eri ababaka ba palamenti nti bano basusse okuba nti no babasaba ssente. Bibino. Don't look at a speaker as a moving ATM. I want to be honest, because me, I had feared coming to office. You come to office, members have already surrounded you. If I don't have 10 million, 20 million, I don't enter office. I hide from you. Each one of us will receive salary. Okay? I think let us really not behave as if others, No, let us all share our poverty, money together, but that business, that's what has caused us problem, because you put us on too much pressure. I saw some of you have been talking, Tayebwa is mean. Mean when I've been giving 10 million on your function. I give 10 million and someone is portrayed as mean. Hey, where will I get that money? Won't I be forced to divert your money and I give it to you by other means? Kindly, let us support each other. The financial pressure on your presiding officers, I request you bear with us. You bear with us so that we can now, instead of only those who can access me being the ones to benefit, we would rather have a system which is very clear on how each one of you can benefit, whatever small it might be.
You don't need it first to come and beg me to be my friend. No, it should be through a well-defined system. I think that will help all of us, really, to be objective, to be clear, not to look at this one as having, this one more kind, this one what, no. But all of us as respectful and legislators. So we've learned, I'm saying all this because I've shared with my senior from the lessons I've learned. These are lessons, that's the advantage of institutional memory. And then please, respect our staff. We have situations where members of parliament travel and they say, staff, book for us a car, transport. And you, a staff whom you've earned more than double of their per diem, you want them to pay for your transport. Some of the members, we borrow money from staff and we don't even pay. And they get scared and sometimes they come to us. They say, but borrowed my 5 million. What do I do? When I talk, he looks at me. So I hope that one will change. Finally, so we are going to put all money. I can give an example. In tennis parliament, I traveled 4 times. I never went to the speaker to ask for travel. It's my chairman of committee who would see that I merit it and I'm going to add value. And then he would put me on a list. So as presiding officers, we shall be clearing lists submitted by chairpersons, not by you who are good at lobbying. And reminding us how I fought for you to be able to go into this post. Now you have forgotten me. I never got any prep from you. If you come and you say you didn't try. Bweteta mudabadde mulabi mulungi alakukumira ku Newspack channel katukusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.